kaawa w'okukyaayi, piraawo masala, tea masala, jinga n'ebirala bingi. Basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerere Kirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Yes, ndowooza owuliddeyo ate osobola okugenda mu Bbuto ku factory yaabwe yeewali factory mu Bbuto n'osobola okubeera ng'ofuna ebintu ebingi babaliki spices abalina ebirungo ebigenda okuyambako okuwoomesa emmere, enva, ekyayi ne keeki wamu n'emigaati ate nga bwe wejjanjaba. Balina ekirungo ky'oteeka mu keeki oba mu omugaati ne kibeera nga birwawo okwonooneka. Balina nakyo preservative gye bakozesa gyeri gwe bw'ogenda bugenzi n'omugamba njagala mixed spices kitegeeza butegeeza ebirungo ebyo bw'oyagala bibeera bya migaati ate ne keeki. Osobola basanga Kasubi ebweyogere mu Kasubi ebweyogere ku Taawo weebali ebweyogere ku Taawo ogenda basanga Mukono ate Kasangati ogenda basanga emabega wa Total. Gwe bw'otuuka Kasangati gende emabega wa Total jja kuba ng'obafuna Baliki Spices oba okubire ku Haji Balikisi osoko stocking ebirungo byawo nagambe talina birungo by'atalina. Kyonna ky'oyagala kirina cloves, cinnamon, byonna ebirungo by'omanyi ebikola emmere, enva, kyayi wamu n'emigaati. Noti 75 8 13 19. Noti 75 8 13 19 batusaako akanyomero kanako effumbiro. Nsuubira okuba wateeseteese bulungi nnyo ebirungo byo nga bena bigambye ennyama tuginnyise oba tugimarinatinze bulungi nnyo emalamu essaawa emu ku 2 ku ddakiika 4 gwapa pennyo osobola okukozesa eddakiika 4 naye ate ddala ng'olina ennyama eno eŋŋonvu gye nabagamba eyo osobola nawe okukozesa eddakiika 4 ku ssaawa kati gwalina ennyama ekalubamuko ne bwe bayambuzi oba yante okozesa essaawa emu ku ssaawa 2 ng'ogitaddemu ebirungo ebyo. Ejja kunyirira, ejja kumyuka ate kuwoomere singa oba okozesezza ebirungo nga byonna bigambye nenge gye tukola tutya nenge obudde bwe tutwala nga tuginnyise mu birungo okufuna ekirungi. Tugenda tandika kati nakugambye ofuna enti abamu mukozesa obuuma mu kukyemicomo abamu tukozesa obuti kati olina okuba n'essigiri eyo olina okuba ng'oli nayo essigiri nga yo weeri. Tugenda kwetaaga obeere ne carrots emabbali nga bwe nagambye ezo ojja zisalasala ojja kuwatako akakoto oba kakolokoteko ozisale mu circular form ozisale mu bwetooloovu n'ennyaanya ofune ezitalengedde nnyo nazo ozisale ojjako kikuta ogisale mu bwetooloovu. Ojja funa green pepper naye okole kyekimu ofune obutungulu nabwo okole kyekimu mu circular form mu boosala bwote ebintu ebirungo byaffe biteeke mabbali. Kaakati eyakozesezza kabutto nsuubira okuba tolina amasavu kuba ate awo kiba kisusse wabula ate agenda okukozesa amasavu abamu bagala nnyo okukozesa amasavu naye olina okugegendereza naddala omuliro guno olina okugegendereza singa liba ligudde bulungi mu muliro ne likomyawo ne lyakamuko katono bwe kati esavu teriwunya bulungi naddala nga lisiridde. Kati abataddemu kabutto mu ntandikwa tetwetaaga masavu kwata oluti lwaffe oba kwata akuuma kaffe ketuteekako ennyama yaffe tandika okuteekako. Muli bameka ebifi bino tolina sala binene nnyo nnyo ate tolina kusala butono nnyo olina osala ebifi nga bisaamusaamu then oteekeko ekifi awo tutandise kwata ekifi kiteeke ku kati obijja mulimu wa marinating dde ebirungo bino biba biyingidde bulungi nnyo mu nnyama yaffe. Teeka ku luti teekako ekifi ekyokubiri kisinziira obungi obw'ennyama gy'olina. Bw'oteekako ekifi ekyokubiri tugambe kati ogenda teekako ebifi 8 teekako ebifi 2 ebisooka kwata akatungulu kasseeko okayisa mbwoti mu kati okusinziira akatungulu k'oba ofunye. Teekako ennyaanya teekako karoti ng'ogiyisa mu kati teekako green pepper.
bw'omaliriza olwo ogenda kussaako ebifi ebirala 2 era okole kyekimu. Wabula ate lwaki tukikola kiti oyinza okulowooza twemula mbwemoozi naye waliwo omuntu ajja n'alaba ekyokulya for a first time ne kimusanyusa n'agamba kandyeko kati mu kulyako ate nga kiwoomu awo n'abeera ng'afunye ekintu ekijjuvu. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abalya okusikirizibwa kw'amaaso kiba kinene nnyo kikulu nnyo eri omuntu agenda okulya. Naddala ng'ofunye abagenyi bo ewaka muyinza okwekulira bemwaga naye omugenyi azze ewaka abagenyi baba bageyi njagala atwala amawulire amalungi nti banaye batesitesi ennyama yabadde ennungi nnyo kyokka ate ng'ewooma ng'ekoze ekya ng'egonda. Kati kola kyekimu. Wabula ate waba wasoosezza luli katungulu leero osoosa nnyaanya oba osoose green pepper oba osoose kwegamba obitabule obitabike teekako ennyama yo wabula ate osembyayo era nnyama ku kati. Bino ebirungo birina kubeera wakati mu nnyama. Teekako ebifi 2 teekawo ebirungo saako ebifi 2 teekawo ebirungo saako ebifi 2 eyo sibye 6 teekawo ebirungo osembyayo ebifi 2 olwo tugambye nti otaddeko ebifi 4 naye oba oyagala 6 kisinziira obungi bw'enva z'olina obw'ennyama. Kikole bw'otyo byonna biggweyo. Kuma essigiri esooka ekwate bulungi. Essigiri eno bw'ekwata obulungi nja kusaba onfunireyo olulagala asobola olufunayo olulagala. Bw'ofuna olulagala olwo lujja tukolera ddala bulungi singa luba a bit fresh season ezirudderuddewoko tho nazo zikola naye woba ofunye ezitaluddeewo nnyo ate kiba kirungi nnyo. Then osigiri ekutte bulungi teekako olusennyente mu kusooka. Olusennyente ddala luno tagenda kuyitamu mangu muliro wabula tufune okwokya kw'essigiri kuno nga si kw'amaanyi nnyo ate nga si kutono. Omuliro gwe tuyita ogw'ekigero kuba bweba ekutte nnyo awo twetaaga okuba nga tugikola tutya ekituleetera okuleka essigiri okusooka okukwata ennyo nti we tunaateekako olusennyente luno tuseeko evvu oluvannyuma ejja kuba tevumbeera olw'ensonga omuliro guba gwakutte bulungi. Teekako olusennyente olukkiriza okuyisaamu ebbugumu erimala. Teekako akatimba kaffe bulungi ku ssigiri ofuba okulaba nga essigiri eno omuliro tegumazeeyo ssigiri nga ossaako akatimba omuliro tuba tugufuna bufunyi wabula ate si kubanga gutudde ku ki ng'ennyama etuludde ddala ku muliro. Otandika okwokya ennyama yaffe mpola mu kasirise. Bw'oba olina enti 4 oba 3 oba 6 z'olina kiba kirungi n'oziteekako zonna omulundi gumu. Bw'ozissaako omulundi gumu ojja zikyusa era ozikyusiza omulundi gumu kuba waliwo okubanga oyinza obutapima bulungi muliro nti omuliro guno gwonna gwe tuba tufunye gujja ku nnyama yaffe omulundi gumu. Kati obeere ng'okyusa mpola. Olusennyente olwo lugenda kukwata lukwatire ddala. Kati bwe lukwata ennyo ennyama yaffe nkyo tuba twagala etandika okujja empola. Bw'ejja empola awo weegenda okumyukira nti wali awasoose tugiwadde omuliro nga gumala wabula olusennyente luba lukutte bulungi nnyo ne gubeera nga gususse gutandise okweyongerako ko awo oteekerako evvu ettonotono nga liyisaamu era ebbugumu etali lingi nnyo ate ebbugumu etali ttono nga liyisaamu ebbugumu erisaamusaamu nti ennyama yaffe eno ogenda girekako ku katimba oba w'ogyokera. Kati nakusabye olulagala luli nti kati awo obikkirako olulagala kuba n'obeera okyusa oba okyusa ennyama yaffe wali nga tunateekako avvu awo kuba oba olina ogikyusa olw'okuba nti esobola okugira oba obeerawo awo otuulawo naye tumala okukikola bwe tutyo funa olulagala olwoze bulungi kuba waliwo ojjojja ozijja ng'endagala nkyafu. Lwoze bulungi lubikke kungulu. Bw'olubikka kungulu ennyama ejja kujja mpola kimpowooze
ennyama ejja kuba ŋŋonvu ate nga mpoomu. Ŋŋonvu mpoomu ng'emyuse ng'ekulabikira bulungi. Kati betuyinza okuteerako oluvannyuma ndiba mbikugamba betuyinza okuliirako ate nekyo tuyinza okuteekako emabbali omuntu omuteerako olutiiro olw'ennyama n'omuteerako ebirala by'olina otuteekerako awo newankubadde vegetables ezisinga ziri mu nnyama muno wakati. Siyinza sukkawo mu kanyomero kaffe ak'effumbiro abula ebadde kuleeteddwa Baliki Spices ku nooti 7556 813 19.